May God bless Uganda. Okusinziira ku ssemateeka wa Uganda akawaayiro k'okusatu teri muntu yenna akkirizibwa kusuula oba okuwamba gavumenti era mu kawaayiro ke kamu akatundu ak'okusatu kawa eddembe okulwanyisa ye yenna agezaako okusuula gavumenti nga wano weewaava okuteekawo omusango gw'okulya mu nsi olukwe. Mu mboozi eno twogedde ne bannamateeka okuli Wanda Ronald Samuel ne Alan Mulindwa ne batubulira kino kye kitegeeza. Kiteeka mu lulimi lwaffe Oluganda nti omuntu okulyamu olukwe kye ki? Guviira ddala mu 1962 constitution zaffe zaali teziprotectinga obukulembeze obuliko ku ssaawa eyo. Omuntu yenna aba akola ekintu kyonna nga kimenya amateeka, ekintu kyonna ng'ayagala kuba nti akyusa constitution mu ngeri gy'okumenyamu amateeka. Kyokka okwawukanako n'emisango emirala guno gwa Naggomola era kirina okuba ekikolwa oba ekigambo ekiraga nti olina ekigendererwa ekyokuvuunika gavumenti eriko mu ngeri emenya amateeka ekiyitibwa Overt Act. Singa oli akwata ebyokulwanyisa n'atandika okulwanyisa gavumenti eriko, tugambe n'okuba installation za gavumenti, atiisatiisa Parliament, National Assembly. Omuntu yenna agezaako okubeera nti akola kyonna ekintu ekikyamu ekireeta threat oba ekireeta injury ku mukulembeze oba n'atakinga vice president, eyo Overt Act. Okusinziira ku bantu abazze bavunaanibwa omusango guno abasinga bannabyabufuzi era n'eyakasembayo ye retired Colonel Dr. Kizza Besigye. Tubuuzizza bannamateeka kino kye kiraga. Babanga abagamba okuvuganya gavumenti kati gwagufuuse musango gwakola ki gwa kulyamu nsi y'olukwe. It's a tool okusuppressinga abantu abali mu opposition obukulembeze abavuganya ne gavumenti okubeera nti babakakkanya oba ebiseera ebisinga wamu ne bakola argument nti kubeera nti babateeka under control. Kyokka ekyewuunyisa kumpi buli eyali avunaaniddwako omusango guno oyinza okubulwa gwe gwali gusse mu vvi. Nene essaawa Dr. Besigye kennyini bakamukyajinga emirundi 4 n'omusango gwa treason. Tewali musango gwa treason gwe baali bamusingisizzaako. Omusango gwe teguba guze mu kooti tutunulira bujulizi. Nera ebiseera ebisinga emisango gino tugirabye nga gikola ki? Nga giri dismissed oba nga bagijjayo oba nga gavumenti tegiwangudde kubanga tewabeera bujulizi bumala. Ng'emisango emirala gwe basingisizza ogw'okulya mu nsi olukwe osobola okujulira mu kooti eddako eya Court of Appeal oba ne Supreme Court. Ne state erina right eyo bakwejeeredde acquitted nti tolina musango ne state esobola okola genda mu maaso ne appeal. Ekitali nnyo ku misango emirala omusango gw'okuvuunika gavumenti omuvunaano alina okufuba okulaba nga bapulida balina obumanyirivu mu nsonga eno. Olina okuba ne lawyer ategeera obulungi criminal ate ne lawyer ategeera obulungi omusango gwennyini ogwa treason. Etteeka liwa omusibe oba omuvunaano yenna okweyimirirwa kyokka omusango gwa treason kikolebwa kkooti enkulu ate ng'owadde ensonga ezirambikiddwa mu mateeka okukkiriza okweyimirirwa. Kkooti ya wansi erina mulimu gumu to arraign you just okusomera obusomerizi emisango ne bamala ne bakola procedure kyokiyita komito bakuweereze mu kkooti enkulu gye bayita high court. Ne kiteekawo kye tuyita exceptional circumstances ng'ezimu ku zo olina okuba nga oli mwana muto, kitegeeza oli wansi w'emyaka 18 oba oli over advanced age, kitegeeza osukka emyaka 65. Ekirala olina okuba n'obulwadde otasobola kujjanjabibwa mu kkomera era nga omusawo mu kkomera ng'akuwadde obuwandiike bwe butyo. Ate ekyokusatu olina okuba ng'ofunye kye tuyita no objection okuva omwabi gwa gavumenti. Ate bwe kituuka kuba kweyimirira kkooti erina okuba ng'ekakasa nti basaanidde era erina obuyinza okugaana oba okukkiriza. Balina kuba bantu kkooti beeraba basaana okukomyawo mu kkooti obadde mu kkomera emyezi 6 nze ennaku 18 ng'omusango tegunaba kuweerezebwa mu high court okutandika trial kye tuyita komito, then osobola okuapplyinga for bail era kkooti terina buyinza wansi wa constitution yaffe ekuma bail. Kyokka singa emyezi 6 giyitawo nga kkooti enkulu tennatandika kulira musango guno awo eba erina okukkiriza kyebeesigazza kwe kuteekako obukwakkulizo okweyimirirwako. Obuyinza bw'erina okuseetinga terms of the bail. Kizibu nnyo okulaba omuntu gwe bakyajinze treason okulaba nga bakuwadde bail mu kkooti. Kiba kizibu nnyo. So kyobola abamu baagiringa nti ezo
treason charges zibeerawo okubeera nti bakakkanya abantu abali mu kuludda oluvuganya gavumenti oba aba political opponents. Kyokka singa gukukka mu vvi osobola okujulirwa mu nnaku ezirambikiddwa mu mateeka 14. So singa ennaku z'okujulira ziyitawo ennaku 14, registrar wa kkooti eno gye bakutwalingidde omusango ogwo kimukakatako okufuwadinga fayiro yo mu Supreme Court okubagamba ono bamusalira omusango ne bamusingisa omusango namusalira okufa naye tateeseemu apiiru, ennaku za apiiru ziweddeyo, fayiro tugifuwadinze limmwe kubanga olwakawaayirako mu constitution agamba tewali death sentence ejja kukonfamingibwa oba okukolebwa nga Supreme Court tekoze eki tegikonfaminze. Wadde ng'omusango guno munene, bannamateeka bagamba nti mu kiseera kino gulinga oguserebye olw'engeri gye gukwatiddwamu ku bantu. Ab'obuyinza ate bagwonoonye nnyo muno kati buli muntu basobola omukyajinga neki n'omusango gwa treason. Omuntu yenna asingisiddwa ogw'okulya mu nsi olukwe, ekibonerezo ekimuweebwa kyakuttibwa. Emisango egitali capital offense egya wansi egirimu engasi, omuntu oba ossa omuntu ojja kwekanga nga state yekoze ki yepikinze interest kubanga morally oba tulina nakubeera mu society. Guli mutu bali erimu n'okutta okubbisa eryanyi obutujju. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.